Mukyattibwa nnyo era nga bakyabattira ddala. Bwe munaaba temukomeza mize gino wammanga nga mwe muli n'emize egy'okubeera abasiru abagwagwa katukaddemu. Mukyattibwa nnyo bakyabattira ddala naddala nga temukomeza busirusiru oba obugwagwa ngamba mmwe abakola e Bulaaya. Abaana ab'obuwala abali e Bulaaya muyitiriza okwolesa empisa embi eyo gye mwagenda okukolera muno nno nga mwe muli empisa z'okuganza babba babakama bammwe, mwe muli empisa ez'okuyiga kalogo na kalenzi, mwe muli empisa ez'okweyambulira ku mitimbagano kati ate mwaguddewo n'omuze ogw'okuzina ebimansulo teekako n'okukola obutambi bw'ekiseegu nga mubukolera live ku intaneti. Yenze Sheila Adita mbabulako nnyo ebiseera ebisinga mbeera mu bizi naye tekitegeeza nti ebigenda mu maaso sibiraba ate era tekitegeeza nti mmwe bannange nabavaamu nkyabaliko era nga nkyaliwo nnyo ddala. Gwatanaba kubanga otufollowinga ku Facebook page yaffe kwetuli nnyo nga nkosa Sheila Adita page, ku YouTube kwendi nkosa Sheila Adita page, subscribinga kwata ku kade nga buli video yona gye nteekayo ekutuukako. Ate gwe nga memba twetaaga bamemba betugenda okuba nga tukola nabo omulimu gwaffe gye gujjeyo mu maaso. Jangu otwegatteko ng'osubscribinze okwate kade nga buli video yona gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Tugenda kwogera ku buseegu obuyitiridde mu bankuba Kyeyo era nga bwe tuba tutte percentage esinga ku baana abagenda ku Kyeyo, Bannayuganda be bakyakutte bendera y'okwolesa obuseegu mu mawanga ago, ekiviiriddeko otuleetera obuzibu nti abaddugavu tebakyatwetaaga olw'emize gyaffe emibi. Tugendagendako mu katambi akali ku mikutu gya social media. Mwana muwala ono Nkuba Kyeyo yakoze live n'aleeta abantu ne batandika okukolerako ebintu by'omu kisenge ng'ensi yonna eraba wano ne neebuuza bino byatandika ddi. Akatambi ako we kagenze katuuka ku Bankuba Kyeyo bonna omuli abo abaretiringa ne bakomawo ewaka, teekako n'abo abakyali ewaka, mulimu aboogedde ebigambo bino wammanga nga bwe ngenda obibateerawo wabula nga tesinnaba biteekawo subscribinga okwate ku kade nga buli video yonna ekutuukako. Katugendeko mu ndowooza z'abantu eri obutambi nga buno ate era tukomewo. Munnange olunaku lw'ejja akawungeezi kiromu awo ssaawa 3:04 obaza abadde 4:5 awo nga bansheyalingira live neŋŋamba yi live kyeno gye bansheyalingira. Munnange okutuuka ku live nga Kadaama munnaffe Walufaayi nnyo nimanya nga madamu Walufaayi nga tawanise live naye nga live ekwata mu ki live nga kuliko abantu bali mu kusinda mukwano. Madamu Walufaayi kiki kyotukoze munnange? Mwe baana mmwe bwe mulaba following mugitwalira ddala nga kyamuzannyo. Kulwaki mukozesa bubi following zammwe? Bannange temulina bantu be muswalira, temulina baana. Kyokka we banaakugambako ng'otandika okukaaba obuzigo obw'ekirogo. How could you do such a thing? Madamu Walufaayi, bannange w'onooba ofunye ekizibu gy'oli, abo abantu b'oteeka ku live banaakuyamba. Bakadaama bannange, mulimu ebintu bye mukola nga mulina okwekuba mu mutima, mwekube mu mitima. Bannange ebintu ebyo byaliwokko ne tubirwanisa ne biggwawo, n'abaali babikola tetumanyi wa gye bali ssaawa zino. Naye Madamu Walufaayi okomezzaawo live z'obuseegu ku intaneti kyokka nga azikulira Kadaama. Subhanallah.
namwe mwekoze ebintu bwe mutuuka mu biyumba bamuviirako ddala temusigaza yadde ka buntu. Astagfirullah. Adamu Walufaali munnange Salifandugwa yaliko wano, Jaffa yaliko 2023. Ani atabalaba okyalinawo basanga? Okyasanga video ya Salifandugwa ku For You page? Munnange byonna bikole. Naye saawa gyeri nga wejjusa ebintu bye wakola abazadde abalekera abaana bamwe amasimu. Abaana ne bagenda ku TikTok nga we baagala. Mukwano wandisiga makungula n'otafuna eno apu ndala mukate kati ennaku zino bamalaya bali kuno beyambula misana tukunga enseera bw'omwana omusana ku live yeebambye bwati mu controllinga abaana bammwe ku kikwatagana ku TikTok either temugenda kufunamu. Abaana bali ku apu eno bamalaya ate baguguddewo kati muze abaana beyambula mbumbalage kunkudi nayeebamba katono Madamu Walufaali lwakuba yakisussizaamu nti yaleese beekola naye ng'ekiri ku apu eno kinyooka. Ndabye live eno nensaasira abazadde bonna abalina abaana ab'obuwala, abazadde abalina abaana ab'obulenzi nti infacti ndabye live n'amaziga ne gampitamu nendowoozaamu ne ŋŋamba nti bw'abanga mwana wange nga nze amuzaala nze ku busungu bwe nnina yinza okutta omwana. Kuba ntunuulidde omwana ow'obuwala ne ntunuulira omwana ow'obulenzi nga bali ku live bali mu kwegatta ng'ate beegatta syndicate. Mulwomu balimu 4, abawala 2 n'abalenzi 2 era nga bye bakola balaba bibanyumira. Live ebaddeko abantu bangi kubanga baagirikodinze. Naye njagala mbabuulire mu nsi eno teri kintu kimenya nga kwola mwana wo n'olaba ng'omwana wo ali mu mbeera eno. Abazadde musabire abaana, sabira abaana buli muzadde wooli. Teeka omwana wo mu ssaala ebintu nga binaaleke kubikola kubanga kiruma nembonaabona gye tubonaabonamu naye ng'okola ngamba njagala abaana bange babe bulungi. Wakiri njagala omwana wange mutuuseeko kino naye n'otunuulira omwana ng'ali ku live tatidde nagamba nti bazadde bange banandaba batya, mama wange anandaba atya. Abaana abamu bakula ne bamaama, maama n'abonaabona n'alema n'okwambala olugoye olulungi ng'agamba kankuze omwana wange. Mazima omwana n'obeera ku live ne weegattira ku live yaahi ddala nga totiddeemu nakuswala. Nange biyiiza ate bikaabya. Wabula nsaba Waakitiibwa Allah abaana bange obakulize mu mbeera ennungi. Obwo nno bwe bumu ku butambi bw'Abannayuganda abaagetinze concerned ku biki ebyabadde bikolebwa ku social media mu lunaku olwo. Omwana nga mwemuli bankuba kyeyo abakyaliyo eyo abagamba baganda baffe abajja okukola kikikyo lwaki mutuswazanga buseegu buno bwa nnabaki mwolesa ki kye mwagala okulaga abantu mwagala kukakasa gye mukolera nti mmwe gye muva okwegatta kyamakulu nnyo okusinga ssente. Ye kiki kyoba opotrayins eri abo b'okolera bwe banagwa ku bintu ng'ebyo bajja lowooza abafirika bava eyo mu nsi zaabwe ng'ekigendererwa kyabwe kujja kutambuza buseegu bava mu nsi zaabwe
lwa nsonga balaakinga okwebaka n'abasajja era bajja tandika okwongeza ku ngeri gye babadde babayiseemu bubi nnyo okusinziira ku bikife bye tubalaga. Nabagamba weewalanga nnyo okulaga omuntu sayidi yo endala. Tekiriiko omuntu oyo omuyita otya oba otya, tekiriiko oliriddawa, wabula beeranga mulungi lubeerera mu bantu. Anasiima ebirungi byokola abisiime, ate abisiime abireke, naye nga tojjeeyo kalayo envundu. Njagala okubategeeza mwenna ababadde katambi kano, most especially omwana ow'obuwala oyo akuba ekyeyo, Madamu Walfan, whatever you call yourself. Njagala okukutegeeza nti si gwe asoose okufuna feemu. Ife feemu twazifuna dda ne tuzikoleramu bwe tuzikoleddemu, kati tuli muzifunamu ssente. Kankuddiremu. Feemu ffe twazifuna dda ne tubeera nazo, kati tuli muzikolamu ssente oba tuli mu kuyiiya engeri gye tutandika okufuna ssente mu feemu eyo gye twafuna. Ate era nga feemu tetwazifuna mu bubi, tetwazifuna mu kuvuma bantu, tetwazifuna mu kuwemula, tetwazifuna mu kukola butambi bwa kisegu. Wabula twavangamu ebigambo ebizimba omuntu omulala, ebikakkanya ku muntu omulala, ebibudaabuda omuntu omulala, abantu ne batwagalirayo ne batusiima. Ate era nga n'abatatusiima gye bali, n'ekyeffe tekitugaana kugenda mu maaso. Kaakati abantu mu kutusiima kwe tuva naffe ku kisa kyabwe ne tufuna ekyokulya. Gw'ogamba nti onoovaayo n'otandika ng'okukola obutambi obwo ng'oyolesa bintu bya nsonyi, bintu bya mutisenge, abantu lwe bagenda okwagala oba bagenda kukukyawa. N'anaagezaako kuwa omulimu ajja kwewala olw'ensonga gwe wamulaga kiri ekifaananyi nti gwe oli museegu, olina kutuula mu baseegu bannammwe. Ebintu bino njagala mubikwate bulungi. Above all, oli mwana wa buwala, oli mukyala ayina abaana oba ajja okufuna abaana. Ebintu ebyo by'okoze olunaku olwaleero n'omwana wo byagenda okukola, era bwe banaaba wanaaba atudde mu baana banne bye bagenda omuvuma, mwewammwe muli baseegu. N'ekirala bakyala banno abaaliko ebweru bakola ebintu ebyo. Sharifa Ndugwa yakola buli butambi, n'agisangamu abawala engoye, n'ababambanga ku social media, n'abagamba bakole bino bakole biri, ne yeewaanira mu linnya eryo. Aliridda wayadda mu kyalo tewali n'amanyi gy'ali. Waliwo akavubuka akali e Dubai ka Ashrafu yayambulanga abaana b'abende n'abakozesa buli kimu, era nga gwe bw'oli mu bakozesa n'abafungula n'amanyuma n'abagamba mugafungule nga mugateeke wa ku social media. Aliridda wa, no one knows. So ebintu ebyo byonna bwe mukola muyinza olowooza nti abantu banyumirwa, naye ng'abantu banyeega. Ate ekirala mu ggwanga lyaffe erya Uganda, social media buli muntu aginyumyako lulwe, era ffe abamu kufe ababadde bagikwatiridde nga twogerayo ku bintu abantu bye baagala, gy'ensonga lwaki oba oli awo ekyaliwo, naye ng'ate mulaba emikutu egimu gitandisa okuggalwa. N'ezo mu nsi gye mukolera ezo social media baagala kuziggalawo. Kati kankubuuze ne me ask, bw'oba ogamba feemu ogenda ku TikTok we banaagiggalawo, onoddamu okubeera ne feemu, onooyitako mukubu ng'abantu bakumanyi nedda. Wabula osobola okukozesa feemu eyo n'ogulawo emikutu emirala n'otandika okukolirako obutambi obulungi obunaakuweesa ssente oba mu nfuna. Kansuubire nti nno akatambi kano kenkozese kabi, nga w'omanyi nti tekiwoomera matama abiri. Anaaba omugezi yajja oyiga mu katambi kano afune information gye ŋŋambye, wabula omusiru yagenda sigala nga musiru ddala, wabula ate munzikirize emberekereze yenze Sheila Adita Embagalanyi.